dilema yayagala nnyo omulenzi n'amubulira famire ye. Yayagala nnyo Kenzo. Yayagala nnyo Kenzo. Kenzo was scared. Naga nti abaana abatalina bakojja. Ebiri ewammwe ebyo. Tebalina bakojja. Ono ye bwe yajja yawasa sita. Ono dokita. Ye yawasa sita. Kozi ye Kenzo yekenge. Siri mbona agenda bakunoge. Oba tuli mbona. Ono omukazi Rema yayogera famire ye wa Kenzo. Siri ovakeddo irinda nyenye. Abakazi boogera. Mugende munonya akatabo bakayita Secrets of My Wife. Rema n'amakula ne Kenzo. Ayina ebyewaabwe. Bw'aba munyarwanda byamunya kulema. Kenzo ayina ebintu byewaabwe by'amaanyi. That's why alirake. Ne Museveni yamukubye ekyo. Museveni akuliye ekinzeewo abayimbi ababe. Okimanyi ekyo? Walabako kagero k'Abaganda mpaka nyama kange ezike eryakaba akanyama. Ezike eryakaba akanyama abaana beggama mu nkuba. Ezike ne likaba akanyama. Eyali omugezi nga mirundi seyakali. Kati ezike ne ligamba akanyama kange lwona agenda. Eyali alidde akanyama yasigala mu nnyumba y'ezike. I don't know how Baganda composed ebintu bino okutufa. Don't accept these things. Tomala gakkiriza bintu bya bwerere. Kenzo akubiddwa. Anti bacha nkugamba. Kati bwe zibeera ggoolo. Abo kati abafuuse bakamiliyoni bane bonna abalidde sente. Enkobe z'ebusitema. Enkobe y'obusitema. Bw'egitwala mu National Park efa. When Kenzo examines the amount of money he gets from Igala, how much? Atimba bamuliyako sente buli wamu n'alinda ne badetecting. You think musicians have money? Tebalina. Ono ezike ly'ebusitema. Kenzo ezike ly'ebusitema. Kamiliyoni ezike ly'ebusitema. Yazikabira azikanyugira menvu. Abalungi abali b'emikutu gyaffe gino mbaaniriza nnyo nga bulijjo ndiri mukadde waffe Tamale Mirundi mutabani wa Yowaana ne More bamirundi eri waffe Kaliisizo mu Buddu bwe tuli naye tugambye nti no weekend tutwagala gibayisaamu nga mulina ekiwubalo nga bwe mwatusabye mwagala tuleetere mukadde waffe Tamale Mirundi. Nze nasinga okukolera Museveni ebbanga eddene emyaka 14. Museveni nze njagala nnyo Museveni. Yes, ng'omuntu. Ne maama mwagala. Mukyala Museveni. Talina kye yankola. Era olumu yajja n'aŋŋamba nti mwana wange Mirundi otukoledde nnyo. Omuko ye yankuba. Ne Kinyeenya Lutwe baali batta abantu nga batunda organis. Abo bo bakuba. Bomba kubye. Omuko yalowooza mbu waliwo olunaku lwalijja ne mufa ensiba bomu. Jeti mweti kale katoka kizunza Lutwe. Kubanga bo nze banaye nasoma politics. Bwe bampangira baali balowooza nti Museveni agenda kunteeka mu kkomera. Nti akusibe. Naye nze Museveni mumanyi is a slow move. Tapakuka na bintu. Emyaka 10 mwenye nkoze eki yampitako omulundi gumu 10 years. Nanga naye waali basonye nga sinza basonye. Museveni n'abasalira amagezi abo balwa boogo bantu abo abasoka olinda kano kaje. Museveni babakwata babatwala e Hague. Abo abasoka olinda z'abantu nabagamba emitima gyawalina biki byonna birina sente nyingi. Babatwala e Hague. Laba Museveni yagula looya yabawa looya Kalugire agenda abawolereze. Ne mbagamba muli basiru. Lawyer oyino kati ya Museveni yagala ekintu mwabikola. Alina evidence. Ono naga nti Museveni n'abagamba mukwate omusajja oyo sente zino nannyini nsi okubeera omukowa obulamu bwe bwonna nga mpita wange. This man who sleeps in his van where were you sleeping when you get money in London nze mumanyi nnyo. Nakano kakizunza Lutwe manyi mbakubye ne mbamala. Kale kakati ensonga ya Kenzo okubanga agenda kuwasa minisita. Kenzo ajaga nadde eri nkugambye. Mu bintu by'ensi
babiyita bintu byansi. Nze simanyi azaala gundi oyo Kenzo naye Kenzo ayinako ng'ebyewaffe. Ayinako ebibye ebimutambulirako. Lema talina famire mwava. Nsi yaleeta. Era muntu oyo yagamba nti gundi Namakula kana akabala akayimba nga tweririra obulobo bwaffe kaali bakayitanga kajjako ne mu byabakadde. Maama ekimbeewo Namakula ava mu Amerika bale kajjana. Kakati ne maama wange Namatovu muwali sibikiti walinnya Irene Namatovu. Taata wange lutaye yankubira essimu. Namatovu ye tasobola. Lwaki? Namuganda naye muganda wo wali kundekera ti omwana mukulekedde okolaki. Naye nagenda okukiraba Namatovu takakasa maama we eyamuzaala. Oyinza obutakakasa maama wo. Anenkuba olidde. Yes, there was an incident. Abaana bwe babazaala bateekako obupapula akapapula kasobola okufuumuuka ne batamanya maama wo. Wakati maama Namatovu kwe namunyegerera kugenda kumukebera DNA n'omukazi omulala yali akakasa nti yitakolaki takakasa maama we oba omukazi yali amwesibako anti myaka noti ne bonneesibako sigenda. Nze nabaga nti maama wange kasaaga nti siri mutabani wa mirundi mutwala butabika kumukebera mutwe. Kuba nafaana mirundi bemumalayo effujjo byonna amagezi amampaati byonna bya mirundi. Ate maama wange namufaananyamu faso. Yes. Singa nali mwana muwala naalibadde mukazi mulungi nnyo. Ne kati oli bulungi newankubadde oli mulenzi. Maama wange mufaananya ebigere bya maama. Kala. Akana akawumi ka maama. Era ffe waffe mu famire tulinamu abaana ba mirundi ebiri. Abeeru n'abaddugavu. Kakati kyobulaba oyo Juni yavuma banne mbu bano badinka. Olwokuba baddugavu. Bo baddugavu. Naye mu famire yaffe mulimu mukulu wange sali muddugavu. Ate nze mwana wange nali mweru nnyo. Bagambanga Mukamirundi yazaala abatolu twali ne mukulu ne muto wange very brown kids. Twali beeru nnyo. Mama waffe mweru nalaba ku jjajja Riziki amuzaala nga mweru. Obweru bwe bukojja. Ne mama namulaba nga mukazi mumyufu. Ate era jjajja yali mumyufu nga Ndeku. Ne jjajja gundi. Jjajja nze n'abakuba jjajja babiri. Omanyi gwensinga okwagala ye jjajja wange Kimuli. Mulamu eja n'anubeera ewaka naye n'amwambala. Emmere yange yabwe. Ne mulamu we n'amwambala. Ne mulamu we yamwambala. Jjajja Kimuli ga yali mukambwe nnyo. Kimuli yali mukambwe. Naye ate nze mwana nkakukolera kitange teyayagalako ku mulamu we. Naye era kiba kya buswavu. Bayibuli yetugamba olabanga ku bwerere bwa mulamu we. Omukazi Bayibuli bwe yetugaana okumwendako. Why? Nti obwakabaka bwa Bungereza Henry II bena abantu babyagala babitegeera. Yes. Kanisa okuva mu kwekereziya byali bintu bya kacapati. Byaleeta obuzibu. Why? Ndi Henry II yagaana okuzaala abaana abalenzi. At that time nga tebalowoozaako nti Queen alibeerako n'abakyala okubeera kibagyebakako tekisoboka. N'Abaganda kibatwalira emyaka 10 ebyokukiriza nti omuwala asika. Kwegamba omusajja bw'ayomba naye n'ebifundiko byaffe n'abiteeka ku ttaka. Tukiyita male chauvinism. Ti America tekkiriza mukazi. Germany has accepted a woman. Britain has accepted a woman. France has refused. Italy has refused. Tiri mukazi abafu. Ate mu Isirairi ate babakkiriza ku mukazi ate yali mukambwe nnyo. So therefore nti oli Henry II yasanga namwandu wa mulamu we. Mulamu we
n'amwagala akati nazaala abaana bawala beereere. Abasajja n'ayita abagezi ne bamubalira nti Deuteronomy mu Bayibuli ekugamba tulabanga ku bwerere bwa mukazi bwa mulamuwo. Omukazi Bayibuli gwe yatugaana okulaba obwerere bwe mulamuwo. Abala tubalaba. Naye anti bano bagiwinga abayita. Genda osoma akatabo bakayita A Man of All Seasons. Mwalimu akasajja nkalinga mirundi kazenya Henry Bweka. Kakati ozanya nga nationalism. Kasajja kali kabaka we Spain muvubuka muto. Spain is an imperial power. Yekuma kabaka yekuma papa. Agamba papa. Nogeza n'ogoba senga wange mu bufumbe Bungereza. Kuba bakikolanga nti unawaseno basobola wentalo mu Europe n'olumba abakodumi omukala mujja mulumba namba yenti agati ero yokumena abaana bamboli abasomyi ba Bayibuli ekikuganya okuzaala abaana abalenzi kimwe walaba kuwerere bwa mulamu Deuteronomy mu yakigaana nagamba naye munyambulira omugwo obwakabaka bwaffe bukome wano. Obwakabaka bwa Bungereza bukome wano. Tewali queen. Obwakabaka bwa Japan teri queen. Omumbejja bwafumirwa omukopi abafuuse mukopi. Obwakabaka bwa Japan bwekito bwe kibeera. Ate bamugalamizizza ne bamukuba emboko ze. Ajje n'emboko ze ku Bwakabaka. Ate kisoboka. Kuna mulondo gwe bakubye emboko ze. Naye kakati mutuzeko yakubye ono King Charles. Si mwana wa Queen Elizabeth. Anti kyenkubulira yali queen. Kati ono omwana omusaayi gwe guli gutya. Bwakyuka. Obwakabaka bubikyuka. Kakati obwakabaka bwa Bungereza bwe buli at stake. Henry Okumi n'abana abuliddwa omwana omulenzi. Nabaga nti mu bwakabaka bwa Japan mugende mu Kidawundi Road from 1969 baali babuliddwa omwana omulenzi. Nabaga nti obwakabaka buweddewo waayo. Omujapani takkiriza queen. Ojje n'ebibyo. Kati bakola batya Abajapani? Yali agenda okusikira Namulondo. Omukazi bamujja mu World Bank. Bamuteekako operation agaana okuzaala. Omuto we yazaala kabaka addako. Yazaala omulenzi. Banze somye Bwakabaka bwa Japan emyaka 24 mubina. Bukadde nnyo. Ate Abajapani baagala nnyo kabaka waabwe. Kubanga ne baba bomu second world war kabaka teyavaako. Yasigalayo. Anti kabaka ddiini nga mu Buganda. Buda. Kabaka ddiini yabagatta Katonda. Tolaba essabo ly'obutonda ani alirimu. Ate kabaka tagenda butonda. Kibizi. Kakati amuteeringeyo nenkugamba tibali baasalawo beeyawule ku Ekereziya e Roma bakolewo obwaki obwakabaka bwabwe kubanga onaddemu awase azaala omuki omulenzi omwana omulenzi naye ate mwana wange byafaayo bya kabaka bya Bungereza abakazi be basinza okuba n'amaanyi. Kati bo ne bayiya ne bagamba nti naye kabaka wa Bungereza oba queen ate yebakibwako ati ate subject we n'akwata ensonga zonna. Bagenda ne babajja ono Charles ekyamuleeza obuzibu ne Diana naki wa mu Bungereza mu basubject bwe kozi babaganda namunswalira ku nswali. Namunswalira ku nswazi. Bishopo ekiganda omukazi yamujja wa Zimbabwe ng'ono waffe amaze omugoba. Mwannyoko. Ng'abagamba nti embooko Kiganda mbu yali agyebasizza. Mbugundi byabukedde byakulira. Omugisu. Kiganda's wife gwe yagoba. Omugisu nga. Kubolire ye mukulu wa mukazi wange Nasimbu. Bambi. Owezana. Tayendangako night. Kiganda yali agala kumwijja. Ali ludda wakati night. I don't know where she is. Mukazi wattu. Naye abaana yabamuzaalira Kiganda yamusanga ali mu masavu nga musajja mwavu. That's why for me I've done. Sina mukazi wangu we disappointing.
wadde omulenzi ono omuko ankubye nammalawo nti nina okukkiriza nti esiba bwesibi kunsi mu kabuli ne mu ggulu siryogerako naye kakati kino ekyalehema ne Kenzo nti waliwo bwesimu gisembeza eri ebike ensi lwetuuka n'okifunamu nti nze Museveni yayagala nnyo omukoddomi we lwabwogo najoga ensi naginyako naginyalako lwabwogo neyefuula owekita kati ate situation yekyusa Museveni akuba lwabwogo amumalawo ye kennyini yamukuba waayi tyokuva Muhoozi lweyakkiriza ate two factions Muhoozi nono Muhoozi nakkiriza nawulya ekitaawe ng'ayinaama ensi yamutamwa wano nekizunzulukwe bamuyolerawo nadduka n'alemerako okitegedde Museveni yalina pulobulemu ng'omukwaniye ku bantu omukuba muwadde buli kimu omukwani omukatuniyako nekizunza lutwe ate kizunza lutwe n'omukuba alabagana dda we came from far weyafa mbakubye mbazizaayo kakati kyobuuza kiriwo ekiti thing is a change nze oyo omwana gundi simanyi kusoma Kenzo teyasoma I don't know his family Kenzo teyasoma but Kenzo knew Kenzo yategeera ti omukazi ono n'amalako naye aliwa Lema I don't know njagala kumanya family ya Kenzo ndiokwembakolera analysis Kenzo bamuzaala Masaka wano ewani aho kisimanyi because Lema talina amuzaala Lema talina family Abaganda tutya nnyo omuntu atalina family ono mukoddomi wa Museveni kitaawe yange kakati lwaboogo kitaawe yange ye lwaboogo Kalugire kitaawe tumumanyi kamuntu nani yakuba ntu ate kireekeko noyona atunyamu aniko batabane ba mirundi were established families ye kitaawe lwaboogo abeerawa yakuza emyaka 2 nga tewali muntu wewaabwe azze sengawe yaddaani kati ye Museveni yagwa mu kitimba kiki ekyamalawo famire yaabwe ekyamalawo famire yalwaboogo oyo naaba nga yeyekka alimu izionule lwaboogo otuuse n'okuwasa nga gwe onule lwaboogo where do we get lwaboogo as a family descendant where does he come from kakati fe Abaganda oyo omwana alabika Kenzo Muganda si Muganda Kenzo ani kyenkubuulira bw'aba si Muganda ayina parentage yatunulira Lema bakuzaalawo anti Kenzo yaganda okumuwasa yesi bakuzaalawa namuyimbira n'oluyimba bakuzaalawa oba olinda kwengera sirimba onagenda bakunoge Kenzo yategeera omanya abo abakazi tulina akatabo bakaita Secrets of My Wife mujje mukagule omusajja wa mukazi w'omwenge n'atamira naye Secrets of My Wife n'ayogera even my name I'm not Nanyuki Nanyuki in my language means tested by yolo buli muvubuka ku kyalo yanebakako my name is a nickname tested by yolo kakati oyo omwana Kenzo mugezi Kenzo bwe yategeera Lema talina beewaabwe nadduka baalagawa baalagawa how come that you don't have a family what happened olumbe ekyolwatta abeewammwe nakugamba saagala muyinjalire kata mwanalaizing nakuba nti ekisajja kino ekinigeria ekyali ekirogo ennyo baali bamanyi nti abalogo babwayo bataata baabwe bamaama baabwe baani ne bafuna obugagga omusajja yajja okuwasa muwala waakyo nekimubuuza taata we gyali no
brata ojali no kyagamba kumufulume yemani ni kumufumire yabo mulimu olumba olukola ki olubatta kinabaga nti fe abaganda tunoonyereza before you get married to a woman tutya ekitambo ekyobusezi ekikuliza abafu tutya ekyokola ekitambo tukitya nnyo tekimala gagenda ekyokola omukazi ayina ekitambo buli webaka naye mu buliri ogenda okera ku makya ng'amagulu ng'omutwe gwe guli mitwe ng'okyuse okyuka weka kimulya ekiro kijja nekikola emikolo gy'ekiro ate gwe ng'oli ku ki anti kikuzunza kikuba ensoobo ekitambo kintu kya mutawaana nnyo ekitambo kirabikira ku mwana ng'okyusizza ti omukazi ono bw'aba ayina nga yazaala abaana balenzi n'azaala omuwala otunka nakyo kiki ekitambo bw'oba yagala okyewonya ekitambo baleeta eggumba ly'omufu ng'abaana booli basenga booti tibalidde abafu kati fe abaganda tutya nnyo ekitambo tutya ekyokoola ekyo ejjembe lya muno ekyokoola ejjembe lyogera ng'abantu omanye ekyokola kyekikola bwekikuwulira nga neereza esaati yo nembulya nga bane kwezi lwagitasatule kijja nekikonkona ku luggi nonya esaati ya kwezi kwezi otusasula disente ngawulira eddoboozi abaganda bali ekyokola batya famire fe betugenda okuwasa abaganda tugenda webaziika kubijja tunuli abaana lwaki abaana bafa bato mulimu omuteego tutya omuteego tutya ekyokola tutya ekitambo kakati ono omwana yabeera naye women wejolabe kubi Nigeria it means dilema yayagala nnyo omulenzi namubulya famire ye yayagala nnyo Kenzo was scared naga nti abaana abatalina bakojja ebiri ewammwe ebyo tebalina bakojja ono ye bwe yajja yawasa sita ono dokita ye yawasa sita kozi ye Kenzo yekenge siri mboona agenda bakunoge oba tuli mboona ono omukazi lema yayogera famire ye wa Kenzo siri ovakeddo irinda kwenyenye yabakazi boogera mugende munonya akatabo bakayita Secrets of My Wife kawandikibwa munnakenya omukazi namunyumiza nti nze buli musajja yenna buli muvubuka yannebakako oba muzeeyi gali yabayiga nga bayigira ku nze era bwe yamala okuwandika nga bagivuga nnyo bwe yamala okuwandika akatabo n'abagoba nabaga nti you people the problem you have nti muddira obusajja buno bugenda okubugera ku mikolo nemubugamba omuntu azze kuwasa wattaamala emirundi omwana wange wattaamala emirundi nina omwana wange nabeera naye ng'abantu bonna bamuyita mwana wange naye ye alabika gye yagenda n'afumbirwa yababuulira I have a family. I'm adopted the father one. Naye nina gyenva. Bali bakuta. Nabaga ntulina omusajja wano Reverend ate w'amaanyi. Yagala yasoma emukono n'afuuka Reverend. Nayagala okuwasa omwankoyo Bishop omugenzi. Kozi nkoyo yaleeta abaana. Mwaba abaana ab'amaanyi byalabiriranga mwali mwayimba mu kwaya bamuyita mwala wano wankoyoyo kali kawala kankimu nenkoyoyo waki namukwana yalowooza ayagala kuwasa wana mwala wankoyoyo manyi waliwo abo abawasa abaana baffe n'abawasa abawala yes oli ayinza okuga nti genda kuwasa mu famire yani kirumira eyo yakyogera mwana wange kati nga bwe muzze bawaddeyo akamotoka ako n'oli guuli kati ndooza yaggwamu waliwo omusajja ono
naye musiraamu afeera. Are you marrying me or my father's name? Ekyo kikulu. Taata wange owasa famire oba owasanze. That's why when he fall out, abaana b'abagagga abo bonna obufumbo bufa in 1 month. Bombi balimbagana. Tajja kuwasa muwala ono, ajja kuwasa ani. Linnya lya muzeeyi we. Ewaffe ku kyalo Saala Ndagire yazaala ekyana ekimongo. Saala Ndagire ono yabeeranga mu tawuni. Omugagga ennyo. Oyo nanga nti ali wasa muwala wange ngenda kumuwa emmotoka mwena omulimu muwenda ki ekibongo tekyafumbira baagaana nga famire zewaffe mu kyalo ezizigu intaketi waliwo awasa kiwala kya Saala. ono yali mukakabaka Chwa Saala Ndagire waliwo era mwana wange bakulimba. Taata wange yanga nti Saala Ndagire baawe bamuyitanga ekidduka, taata we bamuyitanga ekiddukanya, kati baawe bamuyitanga Saafi. Saafi bakitanga Sharp, yali mubbi. Yali mubbi Sharp, abaganda bamuyita Faabu. Faabu yali mukozi wa nguudo nga musajja mukongo, kyolaba meya w'e Masaka yali mumpi ng'abakongo. Ekitange yali amanyi naye ze wasaala awo wabeerangawo nnyo n'abasiisita nga webasula abaki oluvannyuma bateekawo abasiisita. Saala Ndagire baamulowooza nga ndi muka Kabaka Muteesa yamwendako olw'obugagga bwe yayina. Anti kitaabwe ekiddukanya be bakuba Mayiro kaliisizo. Mayiro n'afuna ettaka eryo lyonna yampa tusalagana ne kiddukanya ne Kamaadi ne Kanyagira. Ab'amaanyi ba Sharp be baagulaawo kubanga taata nze jjajja wange Sembuya kiddukanya yamubuulira, yali akubye eddimu ku mwalo, twali badde b'oku mwalo naye ng'ebibira bingi nnyo, n'amugamba nga abagagga bwe babeera ti Sembuya wookubye wabi, nze nali badde nkulira emyalo gy'eddimu naye eddimu ogwo ekimanyi nti eriyo emisambo egitawe ddimu yeeyoza yokka. Ddimu wali wabuliddeko ti bano baserikale ba Museveni bategeeza abantu eddimu. Eddimu ku mwalo gw'eddimu se gwali mwangu n'abalwadde basirimu gwabatta nnyo. Emmandu eri eddimu ate nkyanoonya ekigambo ddimu kikitegeeza kubanga Muteesa bamuyitanga Ddimula. Nkyanoonya omwalo gw'eddimu obwenzi abaganda omwenzi bamuyita Ddimula. Ate abantu baafa nnyo ku siriimu awo ku mwalo gw'eddimu. Eddimu kankubuulire, omukazi yava ekiwangala najja n'atuuka eddimu n'ateekako olubugo nga mukasamu ayagala muwasa. Eddimu if these people know the history of eddimu. Omukazi yava waffe mu kyalo n'abaga nti bannaye mu mpungulu muntwale ku kizinga kundi bonna ne bamugaana abavubi. Omukazi n'ateekako olubugo ku nnyanja eddimu n'atambulirako ku nnyanja eddimu. Babuuze abasajja abakadde abali eddimu. Eddimu ogenda okulya Ddungu Mukasa mujje tuteme. nga balekanira ku nnyanja. Nakugamba nti waliwo omugga bali baguyita Kigona. Kigona gwayingira mu Lake Victoria ekyali eyekyotera. Waliwo n'omugga gweka kunyu. Nkugambye nti Ebukoola waliwo omusota nga munene muyitirivu. Tolaba guno omuti oguli egende guno ogwayise ettabi wano enamuŋŋoona wasse kansa yali aguyimyeko n'agusalako tebagutema bagulekawo. N'abagundi abasingasinga baguleetera endiga 10. Olabe ku ndiga enzirugavu, endiga enzirugavu sigirabanga bazijja waabo omuti gwagala gwina ettabi kukasa eriyita mu kkubo. Nemwe Katumba Amala bamuguza omuti guli awo tewagula bennaku zino guno ogwaba olugave omuti ne bagusala. Katumba Amala ng'omanyi lwaki Katumba Amala yali Minister Transport bye byamuleetawo. Kaaka tumalirize sitori yaffe eri kubanga obudde butukutte. Anti nkubuulidde nti ono ani asinze okufunamu Ureema Namakula ne Kenzo ayina ebyewaabwe bw'aba mu Nyarwanda
byawunya kulema ng'anuka bubi. Yes. Byamuwunyako naga nti oba nninda kwegera gundi naavuma kirumira. Omugenzi gundi omugenzi onaani Muzaata. Omugenzi Muzaata naavuma. Bamusanga alina bweru eyo Cameroon ya Ivory Coast. Era Kenzo anyize nnyo. Waliwo emukono. Kenzo bamubuuza lema. Ebyewa Kenzo byamugoba. Byawunyiriza. Byagoba lema. Kati bwe Kenzo ayina ebintu byewaabwe. Byamaanyi. That's why alirake. Ne Museveni yamukubye ekyo. Museveni yakuliye ekinzeewo. Abayimbi ababe. Okimanyi ekyo? Walabako Kagero k'Abaganda mpakanyama kange eziga eryakaba akanyama. Eziga eryakaba akanyama abaana beggama mu nkuba. Eziga ne likaba akanyama. Eyali omugezi nga mirundi seyakali. Kati eziga ne ligamba mpakanyama kange lwona agenda. Eyali alidde akanyama yasigala mu nnyumba y'eziga. I don't know how Baganda composed ebintu bino okutufa. Don't accept physicians. Tumala gakkiriza bintu bya bwereere. Kenzo akubiddwa lwaki kasoofuka ezikeri enkobe y'ebusitema. Enkobe y'ebusitema bagiwa menvu teddamu kole kamiliyoni Kenzo bano bonna mazike nkobe z'ebusitema ne balamu. Museveni abawadde sente tebakyasobola mu kulisizinga kati. Museveni has created his own bayimbi. He can tell you to bring this money. Do you know the reason why? Every money Museveni gives out is publicized. This is public money. Bazogerera. They will account for it. The moment you turn against Museveni, the Auditor General will remove you. Natandika okubalira sente. Babasibe. Ne bakwavuwaza. These are hostages. Those musicians you are seeing, Saleba was said, Museveni was said, you are bonded yourselves. Kati tokyava wa Museveni. Nze lwaki tebampa? Sale namulabira mu nsokola bampa. Takuwa. I refuse to be bonded. Oyagala kubeera. Kansulenjala naye nga nkikozizza omutwe guno. Kati oyo anti bakya nkugamba. Kati bwe zibeera ggoolo. Abo kati abafuuse bakamiliyoni bane bonna abalidde sente. Enkobe z'ebusitema. Enkobe y'obusitema bw'egitwala mu National Park efa. When Kenzo examines the amount of money he gets from Igala, how much, atimba bamuliyako sente buli wamu n'alinda ne badetectinga. You think the musicians have money? Tebalina. Ono ezzike ly'ebusitema Kenzo ezzike ly'ebusitema Kamiliyoni ezzike ly'ebusitema yazikabira azikanyugira menvu tegaliddeyo kuyigga gali awo enjigga gwe weeyiggira agana okufuuka ezzike ly'ebusitema. Kakati bwe ziba ggoolo Kenzo akubye mmeka Rehema amukubye nnyo. Agenze kuwasa minisita. Public functions. By the time Lema married that man, was an undergraduate, was not a doctor. Hey, yes. Yali tanafuuka dokita. Kirumira n'avuma. I like Kenzo. Kenzo n'asirika. Genda. Naye nze Kenzo wemusekerere. Kufuuka zzike ly'ebusitema. Libasakirira. Libasakirira. Kati, when you come for free money, nozimanyira, samanyira free money. Omanyi sente za kukola. Omanyi sente kyobula abantu mukuluta amaleka tusiibule. Enkuba etulumbi. Kakati Kenzo naye awasizza minisita. Nekenza awasizza minisita naye ezzike lirinasaba akanyama. Kenzo ajja kiwulira. Kenzo afuze enkobe y'ebusitema bagiwa miliyoni 10 bagiwa. Kitegeeza ebyo muyiya bikolanga muyageranga kubeja nakuba essimu mu Central Bank, Kenya Commercial Bank. Mirundi mumwe buli kimu. Do you have a farm? Do you want it?
naye nga lwayagala okukuba akukuba ezzike lya Busitama n'alizayo mu national park kenzo talizayo mu national park tweyanziza tweyanze kenzo afuuse sistema ly'obusitama